Did event now. They them talk about got things that do damn things. Yeah. Custom kalabaka kakofira mumanya anti fire links. Mkulembeze yanganyo okuddamu okunywa omwenge nkola video nga emekalizire kututa. Ekati nywa tuta. Chupa weri ndusinzi naye. Yambe sinzira ku nsonga ze twagala oyisaawo. Kale lw'okuba ekyo yana empuliza ebigambo by'omukulembeze. Yena ngamba nti ya. Bw'obwena byagala oyisaawo kabere kata. After the video weekulise. Kata. Ne mama ketunywa wukalaba. Enyana yabadde wano nto juzi bagikubye empiso. Nganjira banyana baji abazali bajjo bakamye leero. Mbu yazadde nayo neekuba nefuna amabeere. Abazungu bakubye ebisolo mpiso bannaye era biyita muno tutandike. Sweet Emily ngena kutumira Sweet Emily. Sweet Emily ngambye mutumire. Sweet Emily ngutumidde ku Facebook nkulabya. Oh yes, PS General. Tell a friend to tell a friend me there. Akade nabagambe dake ngendo kola. Bamasaka osoro gamba wejinyo agamba wegundi. Tutandike mbabulire. Yaze banyumiza bazali bamu. Alenga nja kunywa amata amatuufu Bobi Wine wayingira okuba president gina kubanga nywa amata amatuufu gali mu nsenda gide sigana ngaba kuba empiso. Ita munno. Nyeta gagali galinga okwata enjana n'okusuka n'ogikama ng'ogikame kwalaali ng'ogikamidde ku kikolo. Ngeri omuddo guli bwe nnyini omutuufu amata gali ege waffe gali mbalala gali waka. Sigana ngaba kuba empiso. Tujja kutuuka mu nsente ensuubizo. Kale nze nange busimanyi. Dr. Chenge yagambye atya simanyi kye yagambye. Dr. Chenge yagambye atya. What did Dr. Chenge say? That is a severe day. Yo zimbera neyiza chikumi change. What did Dr. Chenge say? Dr. Chenge yagambye atya. Chris Mutumba nkwagala nnyo respect brother. Muziro kobe. Akabiro kama. Bazikulu banna bwama. Leto ombole kazirekeyo. Etuvanga. Julie Mutesa Siro ye muyimbi. Obona wa Facebook. Chris Mutumba abana byaki? Abana b'emmere. Tuvanga kawo nefe tuvaawo. Ngina kusooka nzukiza abantu bange bwenda bana Uganda bakaneka takotika mukulikeyo ku mupiira gwa Manchester. Ni wa Manchester tukobiddwa. Ngalu jo tusanga ebizibu omupiira guli all about winning. N'obuluka tusuubire nti bagenda kuba butambula butonti. Butula wangula musajjo nakkize tumuwangula tali bekubira nga atufuti anga tutejjira omundu tugenda mu kusenda ka kulonda jozi namunkanga ebitwa Museveni mu bimanyi tuyingira akalunga jozi miza iro ziyite jinja ziyita wona ugumye abantu namaji babira mu kibuga bale saba kubere ko mpira gwaffe tukukuba okkiriza obuyinza obugweyo wantufunya wakabonero fa abamanche so buli wa Manchester togwa mani kyakabinyira tukyali ku ntikko Nkwagala nyo baganda bange mwe nanga dudo batumira miro mulungi atochi government Elizabeth nina abantu bange mwe nambagala nnyo CMwe mwe nambagala nnyo wita ku bantu tubanke video bannange nabagambe dda sawa sino zingine okubira nga tuwogira era atayina babita ZDM alabi diddala Eyo mozi project twagikubye yabadereseza lya buzebuza abantu mazi mbobuzebuza abantu nziramo mbandika video zange zo yasoka amba woni ngemwe bantu mmwe abalaba video zange zino mulekerere ddalaawo okulowooza nti Bobi Wine nakakwate ku Facebook page yange akubyenkola nzize nkola ebbanga line ebbanga de kingazo kira kwa kyenga bamboze nakola Bobi Wine mbera nerimba azayimbe ebbanga de ne man is an established artist
Bobi Wine zitandiko kakwate konna yadde talina na kyangamba ko mboba kola boti ne boti kino nkibajjukiza buli video zenkola disclaimer ngiteekawo nti Bobi Wine talina ate kamba kwemba buliremu bana Uganda banagala video zange zino mwagala mugala kwa bufuna tido Bobi Wine asinga okwagala eggwanga Bobi Wine si asinga okwagala eggwanga nzinyiza okuba ndi musinjo kola Bobi Wine asiba abagamba ati no tekiri kunze tekiri kunze Bobi Wine ensayinza okuba inawe munyigiriza netenge nyigiriza nzo okusinga so sijja kulina ze Bobi Wine kunjogirira nze njja kwogera okusinzira ku nsi gye nnyize nze sirina beach Bobi Wine alina beach nene yalina beach naye ensi emunyigiriza kino kitegeeza nti asiba abajjukiza nti goyinza okwesanga ng'ensi ekunyize nnyo bona olowooza nti era bw'owabeerayo omuntu awagira people power Bobi Wine oli musiru nziramu wabeerayo omuntu awagira people power Bobi Wine oli musiru kino Bobi Wine kyasiba abagamba nti mukimujje Bobi Wine just tawaze as a reflection gwe twateeka yabirenga atukiikirira ebizibu byaffe ne mulimu abantu abawutava balowooza nti olina kuwagira people power Bobi Wine wagira people power okuba onyigirizibwa wagira people power okuba olina ebizibu nawe byosanze kino kitegeeza kizonda banga nkambwadde ku internet sijja kulinda Bobi Wine kunjogera Bobi Wine tangulira ku MBs nange nina obusungu bwange ensi ina engeri gye nvuzeemu Uganda nti njagala change sitemuddawo tugamba mbu abantu ba Bobi Wine si bantu ba Bobi Wine no abantu abafaananga Bobi Wine ensi beenyigiriza wale tuli nti no tuli bantu ba Bobi Wine tulinga Bobi Wine tifenne ensi etunyigiriza kyenkanyi so Bobi Wine talina gwagulira MBs ne bwe bansuze enjala tamanyi mulekera okugamba mbu abavuga ba Bobi Wine si bantu bajju so video eno Bobi Wine talina kyantumye kugira wala ngenda kubabuulira mu nsi n'okumanya nga mbiguyira nga nze peni kati waliwo embwa zino embwa za Museveni ebiseera ebisinga ebiseera bino bisocha bibadde bateekawo binene naddala byabunduka amabeere bino bizalina ntale bino ebiwalawala bibadde mulabira ebitalina magezi bino ebisiru ebyagala ebikola obulamu nebigamba nti bikunza abasoga kati n'otunuulira amasikiningi eyo simanyi mbwe ekunze simanyi abasoga ngenda kusooka okwebaza abantu b'ejjinja nali nalwa okukola vidiyo njagala nnyo okwebaza abantu b'ejjinja nti mu society tubeeramu n'omuntu omuwutaavu newankubadde alikka status kenkana wagezako okuwuddisa mwalaze era nze ngenda kumenyawo statement eno era nze nsasira omuntu asiba ku makya n'agamba nti abo basoga ng'alinga gamba batategeera muli basiru abagera statement eyo abasoga bandaze tebasinga n'okutegeera ngenda kunoonya n'omukazi ebusoga abasoga abandaze nti bebasinga otutegeera tosobola kukeera ku makya nga ky'osobola okukola the only thing ky'osobola okukola mu nsi is tusaka kaki Inchidam, tosobola kujja kungamba leero nti gwe ekintu kyonna kyonna ky'osobodde okukola mu nsi the only thing you can do is to suck a man's cocky. Oba alina wairindi, oba alina enziko, oba alina kikasa kuterawo omutwalo gwa dola ono saka kaki. Gwe ogambe majority y'abantu abanyigiriziddwa nga basanze ebizibu byabwe mu ggwanga nti gwe ovuddeyo gambe munaffe abasoga and you have never been in that region to cry out loud. When was the last time you stepped out foot in Busoga? This is why abantu bebusoga betudde ne bagamba weno nkwaya yatu yawo gitulaba ku mutimbaga nesibe tugamba mbosibayibwe tuwe kunga tulemesipeti wantu enyalem ngenvunza zibalumbidde emyaka 18. This is why kati nsiba mbagamba nze ndasanyukidde nnyo abantu bebusoga gwosibe lyo siba biri pustiki amatama gonna mapango ose otikke ebinyo bokere kuba kyogamba omusoga mugoyinzo ukani influence emusoga kiyo kyakulaze ekyo cannot even influence me ya cockroach lwaki mu social life joli mne bani black akuwakanya mu social life joli mune donizira agamba nkusinga lwaki kuba donizira akugamba lekano akamoto kazenda kebulya gobyo bisikira toyina wonza ku influence ngekyo nkikubulira era lero ensi yaraze nti abasuga bakyasinza okutegeera minus you Bobi Wine gwe bakira ku makene bayita ngobi gojoti kebinyo bene lipstick mogamba abantu muhumbu this is mukati nene Museveni yasimutegira nene muscoutingira banaba ba muscoutingira muhoza gojo veri ogamenti no fa abasoga bakyasinza otegira ze nkubulire gwe tolinda musoga look at what happened in Jinja ndasoka kusomesa Jinja je wesiba ko je wagamba je wakulira mind you sibanyo bakulira Jinja omwana wo mwego batuma ngobi abasoga Chabazinga gwayita ngobi Bobi Wine ajja natula golowoza text on one night stand yokusedi usinga sebo chabazinga agambenti nabasoga you cannot semude no pain ya filide mu movie ngandero on celebrity wala bya mandi bayita go omuntu yenna bwatuuka nalondebwa society emu entono nti agenda kubeera nga akiikirira Kyaddondo webuze mu Kyaddondo atuuka yate repudences yazirina mukulembeze already in a different sector kati agenda kuchongera yongero kyabuza credentials. This is why Magambi, if a woman is role is to suck a cocky,
oyo temumukiza kwogera mu polisi mumukube ekiboko mumusange mukube ebigulu byendiga mumukubire ddala mumusamba asembere yagende eri. We need people who can afford the Range Rovers nga bakoze mu twetaaga buli musoga aberenga avuga Range Rover nga tatunze kasoro. And that me tell everybody no. Twetaaga Range Rover ngobusobola okubira onega tuyimbe toyi kutu tuwatanyisa te wasoba kubeera politician oba wasoba kubeera lawyer kye kikutwala mu ssabo. Twetaaga abasoga we batyo. Nzira mutwetaaga omusoga nga yesobola beba abasoga abalaze Kyagulanyi omukwano ne Osinatia. Ojja kulindamu mukwano. Ojja kulindamu. Nkwagala nyo ojja kulindamu. Malo mmugamba. Baba no bayindependent watu balinda ba sponsor. Nganzo nyimiza kuzimayibwa owebyala ba muwabutwa. Hallo. Hey ja fortfarande uppdagen jag just nu fortfarande på min blogg. Jag bloggar just nu med. Kan jag ringa dig sen eller? Ja, okej. Hej. Mbadde nkugamba ojoyogere ku nnimi nga zino ng'osanga omuswidi olwogera olukubaalira olugera osanga omudenimaka n'olugera ekyo bayita status nakyala zisobola kusanga yogera otawone lutabukaza emyansi zaawo. Why? Ka status nkalina gwe tokalina bwe zivuga nze mbeera ku nnyonyi first class nesuya nesindika ennyonyi n'entwala nga nawe ogamba naye neetaaga enkyukakyuka eno si waffe sirinayo bijja amayiti besirizi ne sirina bijja sitaga kusura buno buyimbo bwaga bobita council flats sibwagala njagala kudda wakanga ndi emiyembe kyekimpoganya kwa internet kuno ate nga nja kukofirako kusonze kologalo mbiyindo mupaka olokiza kyangu ate tugenda kuba forcing okwagala Kyagulanyi kifuba nze ngenda kuba forcing okwagala Kyagulanyi. Olutalo kale lujje tulabe omyansa nze mba ku kituufu n'Amerika nsonga seetaagawo kantu konna nsonga busonzi naye lusibi njagala wakiri yonna tulya mmere ugambe amata bagataddemu dda gundi ono ebigimuse njana nagirabye wali njana bade bakagize nagirabye wiiki bbiri kati mbwe njana yimpadde amata eno shwaitaani ijereere nze nkoye ebyo byokubeera nga bakuba empiso njagala kudda waka ndi enkoko ng'enkoko si ya mpiso gw'osobola life eno y'okubeera ng'oli ebintu ebiri assembled kuba nawe oli assembled nga bitebe byayikiye bakupanga bupanze nze enkoko gy'okuba empiso enkeera mbatembe enkeera mbonjitte kale gw'osobola life eno yeso nga chekwewanye South Africa ebikoko gye biri bakuba empiso bya Dyson. Kale South Africa je jali jasiba bali ebikoko kwebo bazali bali ebikoko kwebyo tebituuse katenze besibi ebikoko bitwagala okulya tubikuliddemu tuzedde n'abaana twagala kubeera nga tulya bino twagala kudda wakati gobe enkoko ng'ogigoba mu lusuku ng'eridde obusiringanye ensave entuufu eyakakali akakoko akaganda okagobe ngo Kyagulanyi president nga goddawo gyosiima ebigalo gyogira ebigulu bikulinga parapuli kyoyija ambuleera munawo obubako kyo abasoga bakukubye President social life muganda wange ate social life bawakanya yesizo kusasa ne social life doli ziraga zebulikerina kali mulinnya lyange. Do you have anything that is in your name, woman? Omusajja yakulumbye mu kibuga ky'ogamba kye wazaalibwamu n'agikankanya bwati gwe nobo oyita tugamba oba tugamba oli lugazi gye bagira ebikajjo mpawadde obukwalo obwenyenye oba obudduka ogenda gamba ki omusoga gwo epa oli musoga ogenda mulimba kindigo kikyokoledde busoga ever since wali obaddewo notulya bimazimba labo Museveni abitaddemu ssente bijja bireegaleega ebiberebeere n'abaana zonna zabisookukasokuka nabo bizze kubuzaabuza abaana Uganda gwe nja kufiirako gwe kyagonjagita kyenza kunkula kwetankulya MBs mujjagale banne muge munywedde nyina kubafiirako mwenna ojene ebiberebeere byonna ojja osinga ebinnyo olemba osimanyi otubulya sayemba osimanyi benti liwakala nnyo ku benti limazi ani gonyumiza benti lizo zonna ojja kuziteekawo z'ovuga z'okola ki gyonna tetujja kubuuza gy'ozijja twetaaga buli munnayuganda abeere ng'avuga benti lyawe ojja kufiirako nja kumufiirako munnayuganda etaaga okulaba gojja eri benti gy'ozijja mu masinnamu okuba osobola okubeera ng'okola by'okola ofune obumaloka muloko gy'omanyira omunnayuganda muwetaaga yiwani bwena ki kyokoledde Uganda mazzi mbadde ndaba programu y'omusajja bamutesimanyi fimbo omukasa wano omusambi w'omupiira abasajja abasemberedde Museveni bonna abanyunyusi basiibawa ssente n'olaba bamaziga siya amasira obusira fimbo yali asamba omupiira gw'eggwanga ne top scorer gwe bayitanga golo machine abadde asaba nnyumba balambe bano abantu balina okusembereza omukulembeze lwaki kuba fimbo asambiranga ku lw'eggwanga fimbo tudde agenda kufa ng'embizi tewali namuyamba okwate abasajja abasobola okukola babbi ayimbo batwalire mukulembeze bamuwunyirira amatako mu state house mbosiiba otwala kikikyo tulinze state house ya Bobi Wine ojja kulaba enjawulo
ojja kulaba enjawulo tulinze state house ya buli mukajata abantu abalisa by the way mugende mugulewo committee nze ndopa mbusibanya mwe cyber bully mu Uganda timuli cyber bully mu cyber bullying what is cyber bullying in Uganda timuli cyber bullying mu Uganda mulekera okutusiri wali buli muntu gwe bagambe ekintu ekituufu mugamba mbu cyber bullying tewali cyber bullying mu Uganda kino kidambu there is no cyber bullying in Uganda baze babuzabuza era ezo meetings ame mujja kuzituuza muzigulira abantu mugulira OTT musanye people power simanye cyber bullying ebyo mwe mubimanyize simanye kye bayita cyber bullying era cyber bullying mu Uganda tekiri yo era sikimanyi nja kusiga tujja kubabuulira amazi bambo cyber bullying zigenda ku cyber bullying gwe mazi bwekira ku gwanga laffe tujja ku cyber simanye cyber bullying nabe ntongole baje ko bya mbiso sinyo njaga ja kunda ku nkene wako ya jajja nalongo ndiko nkene ne zemude no pain abasoga bakulaze kajja nkale mbagando bagambe kali abagana namuti muno de Bobi Wine agenda kubassa mwenne nawo nabadde nsoma posti y'omuyimbi omunga agamba wano nasomye posti y'omuyimbi omunga wakana bamita sima Big Tree muganda wene yagenze nakola posti agamba nti Bobi Wine wafuuka president alwalira abayimbi ku copyright muganda nge Big Tree uli muganda nge sigenda kuddamu olwesoko zino nsonga ntono nnyo kusinga akayimba ke wakuba akasimanyi akayimba ke wakuba nekagenda viral mukama yakuwa omukisa naye ako kayimba katono nnyo ku ggwanga tuli mu Uganda ne bitusinga okubanga twetaaga naye nga posti yo era kanjikozesa okubeera nga nsindika message eri abayimbi bonna mumpulirize wafudde n'ogamba nti oyagala Bobi Wine wafuuka president singa by the way posti yabadde egamba mbu singa Bobi Wine afuuka president alwanire copyright y'abayimbi be Uganda mukulu Big Tree n'abantu boolina eyo byonna bonna tubawe ekitiibwa abayimbi naye nakuba message egere ku muyimbi yenna mwe bamazimwe manyi muli bangi abamu mwagenda kuyimba kwate mwasoma mwagenda muyimba kwate mwagala kubeera basomi abanya bakozi mwagenda muyimbi kwa mali bakubiba butayimbwa simanyi ngeki muli mwefula mukigondete muli bayimbi kati mwembwa mwagenda soka mponinga buli mujeito omuyimbi sina mo ina yiti songo batu newo manyi oli masikini ngo oli muyimbi that iyo kaliya mu Uganda oli mutabu nekisoka tosobola kuddawo ne musubira nti musubira Bobi Wine gwe mulina mwesubi agenda okubabbulula nga mwe bamazi Bobi Wine ine ebintu byayisemu nga tannatuuka ne wano nga muyimbi munene musirika tugenda mpola mulinze Kyagulanyi agende ku ntebe mbaba yambe ne copyright Uganda nene nyo bino byesiba magamba mu social simanyi social life ya mu yolita mu ofuna mu enkwaya atongeyo byeyo mujjo okozinga ogwo n'okweta mu Uganda nti bwogera tebagenda guwa makulu olw'ensonga obulamu bwa social life butono nnyo mu ggwanga almost bantu nga bataano ba social life tulina mu Uganda ate bana ababulu kuba basinga batalina mu asirizi bakubadde emiga basinga mizumpeyo za kikaze zibasumbuwa abula obufumbo bwalema waliwo ensonga kibafuka ba social life abala jasi bekaza bwekaza nenga batunda mibirimu efome aba bantu batono nnyo mu ggwanga kati ne ba muziki muli batono nnyo bwofulombo bolowooza nti Bobi Wine ekimutwala mu kubeera nga agenda kutofuga tomulonda bagenda yamba bayimbi mufulu njagala mumbulire mwembwa mu Bobi Wine banga lyabadde ayitamu ebituzi byasidasanga mbadde muliridda so Uncle Big Tree nali nkusuubira okukola posti ogambe Bobi Wine bamukkiriza okuyimba ojja walo yegamba nti Bobi Wine wafuuka president atulwanire gwokozeewo ki mu struggle ng'ayingira entebe mwetuddeko mulinga bamazi mwetuddeko mulinga bamazi mwagala bitiibwa ate kati enjala baluma abasinga mugobi amanyo mulinga bigundi bya Beringi tembale temya kyemulya muwe temya desezi gradde odrat munyo olusuka tewali n'ofuluma mu nyumba olusuka babunyanga mbuzi kalomeri embuzi ennume kati muli mu mbeera mbi bisanga bemwogera kati ogenda twacha n'ogamba nti Bobi Wine singa afuuka president muyambe kafuuke president oyina eddoboozi lwaki okuba party after party notakuba kayimba kalakateeka mu struggle Bobi Wine abadde onayita mu bintu bingi nyunga mbadde muzi naye bana bavubuka bajjo kale bavubuka mmwe mujoga kati mulinze omuna Uganda sawa zero fetu jitukube tuli mu pakati campaign zatandise campaign zitandise kati tuzitandise they have kicked off already kati campaign ziri mu kutumenya awo twogenda ku malusu mulendo kunya ku shampompo ka shampompo lino kanywa tuli ku shampompo tunywa musomi nina alinga kakoma mune ku ntongoli ngenda bakuba gweno mpaka campaign wene gwanga kalirako ne ntongoli mbagamba Kyagulanyi sentamu muswago jali mu katsazo tuli mu kugusa temusuubira ndi Kyagulanyi nagwa agenda okusembera tenda kyamukoledde
tosuubira nti Kyagulanyi nakyagenda okukolera oba okukusembeza tolina kyomukolere mwenna abalaba Bobi Wine the smart man mwenna abalaba Bobi Wine kakyanga afuuka MP kino nkyogera mu lujjudde the whole of the music industry nepinga kale mujogamba mmwe mujoga nkigamba buli alaba video yange Bobi Wine yafuuka MP member of parliament abayimbi bonna baakiraba bubi edda bamugiragiranyanga ku nkwayi ng'omusajja omukulu agenda okufuga eggwanga lezino muyita mu big three namulanga imene muli amaziga abanyamu omukulembeze wagomuteeka mu ba big three those people there by default balimu mu nsobi omukulembeze wange nimuteeka n'omugeraageranya muleka ku minzaani who's better eyo Bobi Wine takyabisobola kirungi era Bobi Wine yayingira ebyobufuzi mwenna mwamukyate wabeerawo omuyimbi asemberedde Bobi Wine nga yakajja anoonya sympathy card kino nkiddamu wabeerawo omuyimbi ayesembereza Bobi Wine ssaawa zino anoonya kubanga tiwosembera Bobi Wine olabika mangu wabeerawo omuyimbi naye abayimbi abasinga pameka abasembera Bobi Wine nga baagala tutumu Moradi Mayinja akola nnyimba simanyi South Africa bamutunze esooka Bobi Wine okuyimba ennyimba eziri simanyi political Bobi Wine yajja mugundi Kalonda Mayinja ekasooka okuleeta omudde kukalinga ejjute negeeteeka bati kugundi era mwakalaba wano nga tuwogera kefula kalimu olwa MP kalimu olwa NRM mulungi akafala ako mwana era mwakalaba no Bobi Wine wajja kekasooka ng'ekye babi ng'akeera n'afumbira ezo endiga akatogo ne kasondo omutwe kaje kozesa ne kusho ya kusaasira keerage ke promoting ako kawambwa bakatugulire emmotoka bakavumbi ku omugati mukabwa katekasirika kali eyo Bayuda mani bebalemedde ku mbera bani mwachi tibo olw'ensonga asooka mu bali bantu ba media noya bamuvubuka munne we yajja ne yegatta so Bobi Wine mwenna abala music industry mu yabayimbi abawera miliyoni emu wali abayimbi basatu ewuje basiba bwatambula nabo muganda wa Bobi Wine ngaba ko muyimbi angambe titwagende magere Bobi Wine n'atugobayo Bobi Wine yali agobye y'omuntu kyewa mmweyo nze njagala omuyimbi ajjangambe tibamu yagenza okukolera ko Bobi Wine campaign Bobi Wine amuggalira sebo mwagala Bobi Wine agende mu Uganda mbatuse abayimbi mwine engeje mwefuula nti mwe mutambuze ensi eno ngenda mbalaba kuba omuyimbi omu asobola okomplinga mutalina mmotoka naye ng'akimanyi ekyalo ky'abaako abantu tebayenda jasina siringi 2 bigula mafuta mutadooba yera akomplaining olw'emmotoka mutalina mmotoka gy'avuga abayimbi balina ki abanakona temunaaba abayimbi ng'egye beetwalamu n'abayimbi balina ng'egye balowooza nti nno be bafuga eggwanga lyaffe omuyimbi wasinda lusindira ggwanga lyonna omuyimbi asobola okomplinga musirira mmotoka president nsagala simanyi mmotoka njagala bizinensi nga yeesabira ng'omuntu ogwo muyimbi ogwo naye neerabira nti ejjava oliwo abantu balina kye balina kye balina nze abayimbi bansobera malina okunywa ku shampombo mu somino anti n'omweyirako entongooli nti baagala Bobi Wine abalwanirira copyright pewe nabogerako mupengezi buli nze mbulingani saawa zino Bobi Wine amanyi bagenda okubeera wali nga bateredde mwenna bamanya kwanza bimbi mwine kye mwetwalamu kale muganda nge big two nakula naye siminako buzibu naye yandibadde agamba Bobi Wine ono waafuuka president oluguudo lw'entebe balukole amanya kyalowoozaako kiri kimugasa nti asobola okubamu obusente bwakoze mu party after party n'abeeramu ne business adduuka nnyo oba alinamu ziroole oba zigenza okukola business osobola kubeera nga zikunnama oba nga zikwamira ku nguudo ng'ezo oba kwaba ayitana nemefuna akabenje kagenda ku sho ebintu nga n'omuntu wa wansi abifunamu naye gwe n'ojjaawo n'ogamba kale basajja mmwe mujooga naye mbabuulira tewali Bobi Wine gwagenda kuyamba kuba tewabadde abaddewo mu sitwago era Bobi Wine mulaba simu mumugamba Bobi Wine bwatukubira essimu atugambe tukera okuvuma abantu omusajja omwagala muwa buzibu Bobi Wine muyita musiru mbwakuba zimu agambe bwe temuvuma yakowa ku mutima akowa abasajja mu omusajja oyo yabakoowa nnyo mbwatakubira abasajja bebe buno abagambe mbusoye boba abawagizi baabwe n'abali mu bulumi buno temuvuma abantu tibadde mukula asobola okukyogeraku wa naye nga mu mutima ayinza okuba nga alabyadda naye bulamu bulumi bwaffe abuwulira there is nothing like cyber bullying mu Uganda tugyeko obusirusiru oyo somero no twamukubyemu dde entongooli manya simanyi shampompo twamukubyemu entongooli
era abejinya ebagirese nebagamba oyo musobola maama omuzazi atuluma dda paka mabina ngo yalina tatugamba muhozi mbalese kandi sinzo okunyiza bano ba first son baba balira mu wese sibanyi kati omukazi ngoyo kati agenda mu nsonga naye ina kyatugamba tosobola wote kyagenda mu nsonga toyina kyosagamba mukazi atagenda mu nsonga alumiddwa aliwo munyala kusitwaga abajja kuyomba ngoyinza kyoyinza okugamba omukazi agenda mu nsonga Lema namakula just kubeera nga aliwayo just kabina kalwema namakula kudobozi yo obera ubezayo no wata kabina no kayiweyo musebunyana kakubinga zuku kanyabo mudobozi yo yabuti nuso likuswaza olita muganda wange bitone kya kabinyo nkola bagoli ukira kumaja kuyonya kabina mu Dr. Simba Imundo na yakwagala makufube yakubinga no kubengalo engalo bazikubene juka je wavalema ngatola bwako olinge cyangwe ekiganda zukukula birima fina masanyazo olabanga yimbira enyalemu tubewunye yagwako yakuba akubadda mulaba alinga musokolemu ebyenda anonya zere zigula dalozi guzutina masanyazo mulaba alabi gulabe alabikako taja ina mannyo ina yagwamu na yagula omusajja wamita simanyi omusajja simanyi wamita oli omusajja yani simanyi Kenya bere South Africa namuzana bamuzana namuduka kagenze ku sini ye bwate embeera zikati embeera ensi ya mukuba alinga omusokole ebye tacha ategeera oyo omuleka nagenda nga tumutegeera manyina kuba eyo struggle embeera Museveni agitadde wagenda asabisa ajja kudda negwirima gutaka sonde wani mbaga vuga kuzika lema na kukuya kwata kwa sembizo zene zo kuyamba ku wundi zenja babu babonna mugenda mulobe wale ndi musaiba bullying tunya no operation tutalisera mugenda kwagala kyagulanyi ku kifuba Walo abagambe mtuwe Bobi Wine tumubakaka tugenda mubakaka if necessary tugenda mubati olaba mwasa bavumbi ko bugati gati just tebugenda mutebina mu 10 tugenda mubavumbi kamugenda mule paka ibigire bibabu nebigire bitu bimatekeyo mujja kumwagala kifuba manche nafuna mache nasigaza nafune dembe kasanda pamba sajja bali bambuza basajja bali bakozesa ebintu abo nanga sina seriyagala nemu sirichi nkulabe woli Neba kuba programu buzabuza abavubuka kola boti bagambe boti kama neba bayina ne kirasezi Neka ogenda kunimba kipenge waabwe nzija kula ifune njogere ebitu nga bijja ku mutima obusungu bwange bunakadizo changa mambu nasimanye mbate linda ko simanyi sale simanyi safande sale apwega ahead baba directinga dibo yino okugira chicho genda okugira baba asendinga nze penge bloga na bwanu bloga onango chateka mu notice muyogera what nze nadda ku ngobi bwemfiira tukunyugiza zitwagenda ngejinja gikyaliragera ngobi yayugedde president wange jinja ine ebikajjo abasoga abasinga mu manyi benjogera kuba kimulima ebikajjo bamwe nebidiba byamadivani nebitambula omugwira tasobola kubyogereyo mazabera bobeza okwataga kokwegasiko weko wegalinga gangamia apanga mapange najja nawo zamba ayogera abasoga ngaliwo omusoga alime ebikajjo ku macha itakusobola kukera ku machamba agende wali ateke yakabina bamuzine bigula yakira ku macha nagera nakola mazigo okira bukezi wali jasikola nero ko pingi ne bakutera wolo kumirwa dolani obolo arandi waliwo akira ku macha omugala nalima ebikajjo tebabigula batwala bya madivani nga goyogerera omusoga yo yagala kyagula nyi yamulazo omukwano mujja kwagala babu wa nkifuba aleze mugenda kundoba nebo bwene magambe muwadde obuzibu kuba mukwano gwe benanzo jabba kubamu waddo ngambo jabba message naje benanzo genda bakkuba mdije benanzo wafe nsonyiwo bitakudda mmangu lasa mbadde nkwasaganya ojabba kubamu benanzo gosalawo lunaku ssebo saagala kuddamu kulaba abantu bagwano be promotinga ku page yange mugende mtwale eri amaziga mwe nakyawanza abavubuka ndaku ku mutima ni omutima ku munaku nyinze bulinzi lunaku nisindika olukumi nga bangambye omuntu afudde nze nakyawa abantu ninze bulinzi just when sindika olukumi lwa corona making sure nti omuntu bamuziisa mpereze video nti bamuziisi nenda nakyawa abantu nze dunia eno njize bingi njagala just balabulabe omuntu bamuziisi mbagambye tusigala ku ngobi tugenda namu bapiika era nsiba mbagamba mwabagamba musimanyi cyberbullying
njala Bobi Wine ajanya angambe mbudis and this romukwano gwe gwennina ajanga ngambe musimanyi guno mukwano gwa Bobi Wine gwennina njagala kala jamvunane romukwano gwennina kezo na udaga bagenda campaigning la Bobi Wine kyakabi anko Kenzo nsibwe ekyo bwetambula ngobyo yo mulaba ngobye bamutonda anko Kenzo nga ngobyo oyo umubuza babi amusula mu kifuba buli kyakola ko kibera kya mukisa obo campaign nze oba to campaign nze ku chamiziki kyoyegedde ko limusajja mu music eno kole sente kyo nkukiza kola sente ng'omuyimbi naka sajja kabaida ka Bobi Wine kaberenze tekanetaga imbasike simba kakaberenze tekanetaga kachiri kufe just ogoberere kitufu nokakolera kati kajja kuwa sente kwate kajja tusasula fembi kati Kenzo mugana wange anko ngobyo omulaba Obanga mu district jibasingo gamanche nevamu nalulungi bwati ne bwa nalungi nakola sauti nagamba mbote mumulonda ngobyo naachala yenkera ngane wakulira muyembe wasikiranga enfuli wewe kweza kwanza lya kulasi bana bawe avuga gali kwepe bazira bukulu akafuna semwa bana ngewe kuza kumusitali wanogenda paka mukagogwa no mu over ngo birabe ebintu kuba bavuganga gali ntoye ndoge toyize enkomo ngano bakulira mu lujja luwekwe kweyeza mu babulide nti Bobi Wine ali kugune badduka emisindo okulaba Bobi Wine kagenda mu mulimba ki obuwambe buli mbongo obwaffe bwe tunakiza okusigala nga tuli bawambe ffe tugenda okufiirwa Bobi Wine does not need anyone to pay him does not need to pay anyone anko ngobi jitaga muntu inda musasula mba kusasula ngobi omuwagiri omanya amanye gangobi gakuba ne makeup lega mujabulula no lujja lwavugiramu eggaali bakeera kudduka bagamba ngobi ali wali omwana waffe ngobi ali ku radio abasoga mwena ino mbate mutwanye mboli yagambi oli simanyo oli yagambi gwani agamba ku ngobi ngate sawa zino babi asobola okudumira ekintu gyova abakazi bali bakuba emiggo babi asobola okukola ekintu kyonna sawa zona ordalinga nolaba amaanyi basenga bonna banyiivu kazi kivudde yiri eri kyonna kyakutuka kutukwadde enfuli kinazikuba munawo wa order ki cyberbullying who's cyberbullying you here nobody is cyberbullying you damn to see walira kulinga amazi manyo batuli bate tuli mmere todamu kumanyina muna Uganda tuteka ko safari ya muna Uganda ku family ne mumbo Yesu musafira twaga Uganda obida yo dolinga amazi obida di Kenza wetu li muganda angeze kwagira ku music eni ale mbe kusasula ngogenda okola bakuna sasu degenda okole ngo genda kwa matisha sina buzi blood genda okole sente zo nze ku chambi bwaje oli munna muyimbi nkukiza okusaka sente zo nawo ozagala ne ankongobe nze mumanyi yali ansudde ku ttaka lesidda nze mumanyi abamu mamu esimba mu ne mukuha era mumanyi abamu mwawunze kati mu China kyemugamba gwanga Bobi Wine mamu esimba Bobi Wine bamu esimba ate jamutanna manyo ekirala nzole mwina kukimanya kifo kwetu jakibamanyisa kifuba le mozi project tugenda kujikuba yonna paka wansi genda kubira nga tena kuyimira nzera bala monsanyusa oli ku angongobe oli go lwani so mumanyi wamina history wamu Wadeka ngebivulu binga sene za kusemiza yagara ngone otulamu ekikumi agamba sijja kukola okamanyi kali systematic ka Bobi Wine kai minda ku kitufu kama minde ku kakugamba nganya kalo kaddabi kaba kangalabi okamanyi kabuza be mutiyenda project ya kabiri okamanyi kati okamanyi kote kainanga muwendo gulia ndio kusa kamanyi nga value yako era ankongo bye muyimbi asinga okuba tubuze ba promoter badaja ka Bobi Wine asiyasinga ngokubiranga amanyi kye bayita
waliwo ambuuziza nti aba Uncle Novo baazikira. Museveni bw'atyo bw'akola. Abateeka kulina abapanga mulinga 15. Kati mwenna mulina kulwana nnyo era muli mu mabuloga bangi nabagamba muli mulinga 10 kati bonna balina okulwana. Bonna balina okweyogeza ate abasinga bambi baatulabako. Baabwe bakira balina ze baliza tugamba. Komedi bayingireyo. Naye wano. Otuuka ekisatu era kyogenda kugamba abantu kyemugeza kwagala Museveni. Tekiri yogera teri kugenda kugamba omuntu ayagala Museveni ogenda kumulimba ki? Abantu muleka ku side. Ogenda kulimba kyo omuntu nti ayagala Museveni. Gwe amanyi gango bitogalaba. Oli kubasogo bwamamba oli kubasogo. Tosobola gamba basoga kuva ku ngobi nga tena linnya lya kisoga. Manya golina gali ga mulubaale. Uli gagamba gamatta. Lumwe. Teri cyberbullying. Tewali cyberbullying wali. Ngobi forever. Yino gye balimu ng'akuba aline kawuma. Anko ngobi temujja kumusobola. Nogamba abaana hype y'omwezi ogumwe emyezi ebiri terina gye kutwala. Odduka ku kiwagule se odduka olise enkota wacho odduka n'ekiwagule kewe enkota. Nemba gamba ni ali mu just hype ya myezi gumwe ebiri esatu. Ekigo kiba kikulindiridde oba olina zizigire terina kyekola tekola mawulire. Muhozi musajja twali kusereza amusolo bamugambye nti zali emundu emmenyo mama John awakanya. Nga Doni zira awakanya. Awo na wali nawo obuzibu mu space. Nkubi temulaba byakola. Beti Namboze yali mu kubuzabuza Beti Namboze basoma nnyo okusinga Ngobi amateeka. Ne balaba bulabe omuvubuka ne bagambe buli muntu era Bobi Wine ngaze mu parliament era babubi. Teri MP agala Bobi Wine batono nnyo. Bali be basomerera bya bufuzi politics. Ono miziki yajja tebakyateesa bateesa ne Bobi Wine n'ateesa. Ngobi omulaba double style ateesa ne bateesa ki. Nkugambye abasajja bali eyo bawo chochi basome ebitabo bagezi bazibwe boogera todda mu Beti Namboze musomesa teacher boogera bamanyi politics buli MP gula bali yingula baba abasajja basoma politics mu parliament mulimbo MP obwasoma bwina ziddiguli. Ngobi ayimirira omulabadabu n'atandika okwogera bonna ne bamera olutiko naye nga ate byayogera bya bulijjo. Ngeyasoma izo gulo bilisa mu standard naye nga bya bulijjo. Naye amaanyi g'akasajja baatya nnyo. Bonna atanze okukuba olabase nze nali musajja nga njagala nnyo gwe bayita Elias Lukwago namuyitaga ne live video zange ali role model wange dda. Ne Lukwago tasitakikkiriza ndi Ngobi kali blessed omulaba besi gya mutwalira mu kooti omusajja omukolo teka kuteekera mu ko besi giwalaga wano wabeera omusajja yasoma luya mu nnamateeka Elias Lukwago Lord Mayor. Besi watambulanga naye abeera muno. Awo gonna baatya nnyo. Kati Lukwago ye walaba Bobi Wine tali mu opposition. Kwa Lukwago omusajja tudda mu byobufuzi babimanyi nnyo singa Bobi Wine. Naye kye bayita omukisa. Kirala nnyo. Baatya nnyo. Tewali MP ayagala Bobi Wine awo mulo. Abasinga tebali ku muzuuli. Nze nkibabuli. 60% kuba MP abali omu tebali ku muzuuli kusaidia Bobi Wine. Era buli teeka ne baliyisa wano nga Bobi Wine ali wagira bajja ddi wakanya. Sigiri kyamusiba muziraba. Lwaki? Azemu mupya n'akyankalanyiza parliament. Kumagwa Bobi Wine osasobola parliament ebadde ebbanga de mali mujabeko kengoomi. Naye Ngobi wajja mu parliament kolo ya nkishikondi kyayoka. Atusiza buli kimu nakulaga ne mu parliament omwo munafu abana baje sente zira mwalabira basi okuba ebikondi byebisajja biri by'omusole bizimbagatanya amatama. Bali kwa babiwa amanyo nga toyina amwero ofa. Era kabobi mwakala bakakubayo ko omusajja omu wetama nange alinde senezo moyo w'omusole myaka ebiri tava ku kiwundi mu MP wesimanywa na muwongo so yokoze ebiti. Bobi weso kuba amayuga. Nakwata omugule badduka katuma amana jamba agamba katuma amana kyagamba mutaba ni kawanzi. Wali bwingidde n'omuwulira. Omugule omwagulanye. Katumba nakula bira sebo anonya muzaka akulidde kubuno buchetu tumule. Nzajja wati mwana wa mugagga akulidde eri asiba nyo buchetu tumule gwa wasuko gwa kuba ekikonde. Jeno
jalo yalumba museba akulidde ku kyetumula bowe mukono nakuba muzake nenga Kyagulanyi akute mundu amugamba jangu mutabani kawansi kakulinza Kyagulanyi bo kawulire okamanyi kalugono togala no kawantebe Bambi zaka jao za tete zimayi Bobby calm down no nagenda aswa mamu zake ngumi wezwi nzechinja kaza kasuku just chali kintu kimwe zisisikiza kukakenzi yakuba kazuku zenzikiza ndikasuku ate yalumwa nyonyonyonyo ebikonde udamuluka ba filmu ya kasuku zinaba kasuku filmu ya kasuku najira ba kasumu kana nge mwachiti walude mwina swe by the way muka gwesinga no kugobita ku internet bwe twala serious awo mu media kasuku anje kobye hey I'm blogging, can I call you back later? Alright. Yeah, kasuku eseno kuwa respect ya neze sikiza ndi kenzo ya kuba kasuku kenzo kubanga kasuku techini yecho nze space general na ina chira bana demula bakatambya ku kasuku te wali chikone chamo ne kasuku yafuna okuti yafuna okulabikirwa ngalinga akubwa nacho kulabo yagwe yagamba ha sha aya kenzo Yakubwa. Ne yali mwala byo okulafuna okulabikirwa nti agenda kubwa. Mumulaba akatambya ako. Kati ne gundi bwate bwe yali zake asembire Katumba wa mara mizo ono musajja wa maji. Zake tyamanya ndi bagenda mu bali yafuna okulabikirwa nga jena amukuba. Ale Katumba amana ali mu okufuna okulabikirwa kwa alali mu okulumba Bobby Wine mu. Kama ngamba yangu. Ndaba katambya kuba ira jivula kasuku yagamba. Sha Kenzo aya katulabe ngira okuwali kulabikirwa sinzi nali alumiddwa njo ate tebamukuba Uranga bembere osoze wa mukyala can see the background mulaba tumanyi wetagana ku blockinga golinga n'amazzi yafuna okolo sibaya agamba aya sia Katumba mara yauza mutabani calm down. Kalika sije kangobi karugono nawe. Bobby Wine akulidde kubala tuzere emigato mugambe jago kwa kubo obumundu. Iraze nina mu feeling egama nze njagala omuntu akira kumacho okuyisa Bobby Wine amaso muteke wali nayi. Bonna batya nyoze mbabulidde. Bonna batya bonna bali mu entertainment. Bonna ba presenter ngali asobola kweta Bobby Wine ku TV na interview ngedanga musician. Era bambala babubi ba presenter bambanyiga abayimbi banyiga ku promoter bwanyiga mayimbi omusajja asinga kati obunene Uganda ye Bobby Wine kasuku yatya butite bamukuba nika teba mukube Chira gashumba mukwano gwa neza bete yiki baita sida sayimba bullying sidimanyi sayimba bullying sidimanyi ekateri sayimba bullying ate bane basajja batya nnyo Bobby Wine ine mikwano mingi jali ba tip presenters bonna emikira bagiteeka bapiga chu bakolerera 12 abasinga bamogosemu n'amannyo abakazi abasinga bonna bali awo bali kubigalango tasola na mulafu obuto tasola asiba ku kigalango tandina sene zigenda asmayi ku case clinic tasola kwa Bobby Wine ndeka interview tunulire mikwano Bobby Wine je yalina nga achali musician bonna badduka atambulira mu kutiya kandi zo ngabo kyamve ku ngobi asigale nani mupengo saiba bule nyasigale nani ngobi ngobi asigale nani nze mwambadde wano weno yogali mungu abatta kauma na sekta devinaji bonna batunulira abo waliwo omusajja akupangira bagezi baloko basakaliya namuwoni nga leka kinsa namuteeka mu message yawulira neka kinsa yamuwoni nga namugamba bwana tusigale mu bintu byaffe bino yawulira kati zimbuyaga ngobi gwe mwalowooza nti nno gemaanyi ge yagakutte ngobi agenda mu maaso bajja kutuuka n'ekiseera okubanga bakwata enkoko okuboogerako
ngenga tedda bakulanga amakulu bawulirizibwanga abantu ne badda ku side enjamu mbadira mu statement eno bajja kutuuka ekisiro okwata abanyaabwe oba basiyage bakitaabwe nga banoonya justice mawulire naye nga baali basajja b'amaanyi bawulirizibwanga abantu baabawanga obudde abantu baabawanga omukwano bwe baava ku sayidi ya Ngoobi ne badda ku sayidi enjamu abantu baabakyawa awo naliwo manyiwo wabi kikulumiriza wekka ng'oli mu buliri obanga atunze ennyoko n'omugaba mu bafalisaayo bamusiyage obanga atunze ennyoko mu bafalisaayo babakolisaayo bamukanjabula bakitawo bamusiyage oba otunze omusaayi gwo kikuluma wekka n'oba olina obusente bumeka mu nsawo kikuluma kiri obeera oweekaza bwekaza tewali mugigi kiro statement mugiddemu tewali mugigi gwaffe wano kugenda kubeera mukwano gwabo basajja abo basajja tusobola kubeera mukwano gwabwe nga tuweza myaka 7 baakola akakundi kaabwe nga bajja babba eggwanga bo beemanyi ola balina mu kulwana ssaawa zino mpaamu nfuge nga go just over tokubanga na butida kutta fulungu bali basideza madaras bava luwero nga batabusima ntu okujja mu buyinza totanga na fulungu ne mwasalange koko ngoyita neighbor mwe yonkaafu oyita omusiramu akuyambeko umana gisiba mikono enkoko umana jo gisiba magulu enkoko umana gisiba jasi mugundi nenkoko ne baji kuwangu umana gisiba muguwa etagenda na kudduka ko josolo okulinnya ko obulinnya you can never be mukwano gwabo bachali bali abasajja bakulaba ng'omwana omuto opportunist atayina bana abasajja bayinza mwana nze abana abasajja singa nabayingira modda nenze namanya obugagga bandi bujja kuva mu politics bujja kuva mu jebenkozo oba ndifuna kiki oba ddiru ki oba kiki bwe ndijja akasente kange nze mutabani w'omufu aba abasajja muganda wange bo bakuwa sente naye nga basuula ojja kuzza interest alideekiru careers nsiiba nti baalina amaanyi bawulirizibwanga tebakaabanga 10 lwalinga ku sayidi ntuufu ne bakolanga ziposti nga asobola okufuna yamutera ku mobile money abantu banyiga naye nga ate mu actual sense bo bakulaga nti baleeri baatirira naye nga tebaatirira kuva ku Ngoobi siva ku Ngoobi n'entongooli nja giremerako mulete ku kyampopo mukubemu entongooli siva ku Ngoobi nembagamba wano bazzukulu mwenna abasinga nze mbakooti nze bino obuganzi businga obugagga buggwawo bazimwe bonna baafa batabani bandake balina kaki babyemuke balina kaki lupaledi amuyinza omula basubiriwe mugagga olwaliro enkeyasobola okumusanga ku street obugagga buggwawo naye obuganzi okwagalwa abantu kukyaza Ngoobi ejjinja n'aswaza Nankwayaatu obuganza abukoleredde kuva mu muziki bannange bavubuka bannaye tuyiga okukola Benanza asiiba kibagamba DJ Benanza asiiba bagamba tuyiga okukola life ekyuka osanga omukazi omukulu mbe yakwata ku pulezidenti mu ngalo naye ayogera iringa nze naye bamuwa programu mbu simanya alina byayogera naye nayogera ebya politics ekyanajja nawemula nabanga penge nkanakola be bano nabasiba mu State House nkulaga regime bweyenoonese abasajja abasse ngamba Museveni akyafuga Balamu yafuga and without a promoter can a promoter survive without an artist Bobi Wine boss Balamu tugenda mujjawo wakati yafuga eggwanga sanga comedian mwana mutali akaba Bobi State House yamusoma yamenya mulabirira ansabire sala mbu nfembu nkuto obwengula akaba asiba asaba asobye Bible mupenga kuto obwengula afe alina amasitaani mbe yonka simanyi biki Lucifer obwengula mbu kutirwa kuba nti Ngoobi Enya lino njagala omusajja oyo aliwulire basiba pamu bapanze amawuli n'ekino ekikazi ekikulu ekiriawo kikaaba bakizara mu kojja bwakyo simanyi kyekikoze ebikya simanyi kikazi mupanze amawuli mupanga buli ddakiika diversion ziganya okukola Ngoobi asonga omusajja gwe bakwata nga ayita mu kamooli ng'omunya
abantu nga sipapa omusajja omukulu w'obukonda tembo abyagalira president kike mukole gwanga mukutte gwanga muli onoonye mbwa mmwe mubuzabuza bobi mubuzebuze ngobi wabagenda mumuleta busipapa obubabagana dda ate siwa kusaisa mukwata abanafu nze nasigala ku side entuufu nengamu kama katonda wa Isirayiri atakesa kansigale nasigalayo nga ndaba badangala bokaba beba ngamba kama katonda nze yakubaza nyama tatu yendi pesa naina lida baddo walono nerinya iva munzo kwagala okukola erinnya n'ogambe kale erinnya ndikoze ne waliwo erisango kamango katonza kungamba oyinza okubeera bloga wa NRM n'olinya n'olikola kubeera bloga wa NRM n'osinga master party yakuba muliro tukyasobola okuzina muliro negwe bloga osobola osango kawe just a minute asobola ku side entuufu era munonye mangu kali oba blogging buve muyingire kaliya zendala oba mukwate kuba mugende magere mwetonde babi asiba abaguli akatonga afumba kanje nnyo nakugamba no miti yakina ku machanga agenda Bobi Wine asiba amusaba sen babi alina embwa zijamani shepherd nga 15 gwe babi omusubira okwatembera embwa ajoera miti mbiyagere Oscar namugamba kutenda koza appointment nomba oli yafuuka mubaka togwira mugwiri genda mu yumba bwa misa cha bobo konkona bayino obudde mbagenda settling as my disputes as my MC brand as my ya Jasmine abe balina obudde bobo ebisiru bogende wa mukulu ngobi okola appointment Oscar yakubuza mu kitabo do you have an appointment walina babi ate babi disi ate ntotali ko yakba changoza bagobira ku gate wakola appointment oli yafuuka mubaka togwira mugwiri mukitegedde mundongo tomusangayo tayingira bikirabu nga we yali afana yafuka wabuvunanize twamuwodde mbe tumuyimiridde mabega kati mwabiranga mwache nabo jja musanga mu nsonda gyabiranga eri bali omugambe nti bampe echupa takyasobola biko takyasobola kudde bwa bala omukulembeze president mati tasobola kubeera mu bala eyo life yagita ate abavuka kamba buli waliwo ebintu ebitulina okukola mu myaka emituufu ate tubiveeko nze Bobi Wine inspiring bintu bingi tole bintu ebitulina okukola mukaseera ako entubivaako botuka mukaseera lolo period ndaje jo tuka mutu sola kubikula ira yensonga kinze nsekerera nnyo omuntu akola ekintu kyali badde akola mu myaka emito naje natandika okikola nga obudde bwamuyita ko bosaaga banja kukoleramu entongoli era kakube mupiira nga bakuleesa omupiira kubyesabe gwa kisima ng'oli muzeera bagamba dakiika bbiri oggulu nga kumenyeka fitness ngende eri bbale ng'obi ku top temukkiriza bantu wano kwasidiwaza nkugambe nze nanyiiga gavumenti nanjigiriza nti n'abantu babi nebetwalyanga nabo ekimu ebintu by'enseno byabawugula n'akwata famire y'omuntu n'agitunda webba n'akwata ebyama by'omuntu n'abitunda webba n'akwata obuvu bw'omuntu gwamanyi n'abitunda webba ng'alubirira byanseeno kyatali shuwa ensi bwetyo Uganda bwetutuusizza Museveni bwagivuga ne bamuguze mukula bwemanyi asobola okwambula ensonyi abandi muyiyeeko ettaka n'abatundayo webba olwa Simoni nebino lwakuba twakulya ffe twakulya nnyo mu magundi z'abakatuliki tuze tubimanyi nti Yesu bamutunda era Simoni bamutunza Simoni ntono nnyo era abantu byalyanga nabo tuze tubiraba ensonga Bobi Wine akugamba tuli mu kutya tutambulira mu kutya miti yajja mbu simanyi akonkona bakwita okulya ku magumba gagondi gasimba ate ni webuzabuza mbu simanyi mbasogera na mubaka mbaka teyaliimu olwedde mu nnyumba mbaka li agenze kukola zi meeting ze mu parliament tebamugwira okola interview tunulira bugambe tunulira abantu Bobi Wine byayitanga nabo bonna teri muntu ayagala Bobi Wine kubeera president ngali mu music abayimbi abasinga 109 tebagala Bobi Wine abambaga mambo yabaletedde obwavu singa mu Bobi abambaga mu corona abakubira abandikiriza abayimbi okubira nembo olw'ensonga nti omuyimbi ali abeesimbyeko n'abayimbi ne baagala mu babanyiize kati mulimu omuyimbi alowooza bw'atyo
Alenga cyo kisobokola kuba nti muyimbi ali yesimbe ku Museveni. Fona ne bagifula business. Ati abayimbi balowooza nti Bobi Wine yabavuwaza. Tibagalira kuddala Bobi Wine. Ningo omusajja mugezi nyege yazanya mu politics ne mnamboza amwagaliza oluto olunaku olulungi yayagaliza kuteerawo ne kaposi n'akakola gwe ne weekebera mu mutima yagamba batamu ticha amazaalibwa amalungi gwe ne weekebera mu mutima bapetero tutubamanyi Batu tundayo na feza. Amuza mwogo gwanga we wali kuona. Nkwagala nnyo amuza muto wange. Sajja bali yao. Sanga abantu ndibamuwa program. Ali ku Bobi Wine gwa sawansi la tategeera kyakola. Tewali muntu ayinza kudda ku Bobi Wine ng'ayogera bino byenjogera n'amussa wansi zemba nalimu atali muntu agenda kukikola nziramu taliyo. Tewali muntu nze oba nalimu ku internet kuno tewali muntu agenda kujja ku internet asiige buchayi mu bantu balime kwagala Bobi Wine ko bene following ku Instagram ya milioni nkaga mu 3 kino nkikula irira nsirawo entongoli eno. Save this video ntadde wakasero ke ntongoli tewali muntu agenda kujja ku Bobi Wine kabeerenze nze nalimu nobera ku Instagram ng'olinako abantu nkaga mu 9 oba milioni 19 chibayita Bobi Wine kobe kuwe TV show kaba kuwechi you're nothing compared to the love na manyi g'abantu Bobi Wine ge bamuwalavu y'omukwano gw'abantu gwe balaga Bobi Wine tewali yotagenda kujja. Nze netu namunga nzira yino statement je mpadde ng'ekisanizo kyange. Tosobola kulwanisa muntu akiikiridde oba akulira akabondo k'abantu abayite ag'enkyukakyuka nga balumirizibwa kuba be basinga obungi. Abakuba nga basinga obutono tubale tusobola omumenya. Tali yali agenda okujja ne bakuba program ng'enkyo omusiibako enkyo omukeererako omuliirako ki tosobola kusuula Bobi Wine ekimusinga omunjagaza nti ajja kusirika akusiriikirire mpaka bw'olifuuka omusiru era olimuvaako olifuna ebyokkola. Ntaddewo entongole taliyo nze omusajja gwensinga okumanya mu nsi muno nti yanjigiriza okuba ow'omutwe omunene ekitiibwa ekyo nkimuwa namukokoma mukola kiteji ye Bebe Cool mukyagode takisalamu naye Bebe Cool nakati nkimanyi era tulaba video yalemu olutalo lwa musukkulumako nziramu ku bantu abalina ku Kibuli be nali mmanyi nti balina kulwemusa wansi nga batandika bo bajja bakubagana ne Bobi Ngobi kasa yebuuka nti wali navaawo mu kya music nenzira ku kino waliwo ebitwawula ebitiibwa ebitabo omukwano eri mu bantu okumanya n'ebigendera by'eggwanga ne kamusalako amasannyalaze awo nagaza Bobi Wine nti musajja mugezi ajja asalako abantu amasannyalaze that people think they matter. Nziramu Bobi Wine asiiba asalako abantu amasannyalaze that some people think they really matter in real life. Nze kugambye yalina kulo ekwata omusajja ono muteekako ko wansi ng'era bayi bagenda kujja mukana tewali blogger agenda kujja kusinga Bebe Cool influence taliyo ekyo kyo nkigana taliyo asinga gwe bayita Rasta Bebe Cool influence olutalo lwa mulema musajja wadduka sina kyamwogerako ali eyo yeeberereyo namulabye ekifaananyi ne muwala we respect Rasta nalabye ekifaananyi nga muwala we afukamidde amuwa eddigobe awo kati we yasigala yadda mu maka walina music wagenda ofulumya kisima nalabye ekifaananyi wano kyansanyusiza mwana nga byeta akuza mwawa fukambiridde eddadi ennono n'obuvunga muziro nkima
nensanyuka olutalo lwagaana. Olutalo tevola magambye nze nalemwa manyo kyensobola okukola kisa sobola kukola taliyo kaba kusuule ku makya bakuwe bikyolya kabufuna abakwambaza kaba kupangisiza ennyumba wano ku internet. Ate kisinga okuba ekizibu nti ne w'omusokoolamu abadde bamukolera emirimu gye the love is still constant. Nziramu ne w'omusokoolamu gwolowebwa MNRM erawuza yetute ashibaga kato muganda nge simirako buzibu respect still mulongo nti ngobya nakka wansi ekyo ngobya kikuba bukubi justika oli omusajja nzozo nzina ekingamba nti Bobi Wine buli amusemberedde aba amanyi kyajja omukola mu myaka ejjaso teyeewoonya aba yakulegekera dda taliyo nze nkibabuulira taliyo agenda kujja kabakuwe imobizi Bobi Wine afudde ne ba MP abamu ba bloga Nseko is one of the best educated MPs bemanyi na William Bali international student yasingako ne ku mwaka mu Uganda wa S46 ku mwaka gwe is an international student yalina gwe yasinga mu Uganda yasinga ku mwaka ogumu musajja mugezi very smart person presentation material if I have not mistaken musajja mugezi naye Bobi Wine yamufuula bloga ngeri mu parliament tateesa ateseza ku Facebook osagane ngobi don't joke with Bobi Wine asolo gali manyi garo tentezi gali kone kisulo kyo mama nyabo kiringo omuntu wakuwa amazzi amakomere mu nsuwa n'amazzi just ngava ku mudumu era agensuwo ngawuli yanga gali mu kibayita akantu nto Bobi Wine ani gwatafudde fala ngobi ani gwatafudde ngobi nkwise emirundi emi ngobi se Bobi Wine yafuula MP amumazeemu ekisikiibwa no ku Facebook Nsereko ngagera kwacha nambala amasuuti nakola zi video nkati Nsereko yafuuka Nsereko ngeri tateesa Bobi Wine nga tebeza nonga mwite kati wakati nda kasajja kazibu kaita ku musajja akakuba ku Facebook yabagenda bateesa talina gwatafudde musiru mama ateze ndada ku side entefu mwizo kunzijawo kandi amaluma tulifune mmere ndiria singo kuli mmere ate bansonze ko muzingonyo munyo bangambe mbate seseme mmere yafu bonna ba andu mwenda basoma nnyo ne bafeesa bafeesa msajja tudde mashina lekigwe batafunye mashina lekigwe batafunye Bobi Wine wakateke omugamba nti alina millions 10 ku Instagram yamanyi mukazi we ndi hasinga kugobira mazi this is reality talk kati yenzizeko mumaso gwa Bobi Wine gobera mazi ne million followers oba mazi ile urabajja kugamba ezensonga enkulu siziwa makulu. My brother Musuza ada ino kuda mu statement eyo nti ngenda campaigning ila Bobi Wine machi ngenda campaigning Bobi Wine big up Edisa Musuza ni Edisa Musuza kenzo nkwagala nnyo muri wachi Edisa Musuza zemu ka statement yako nasoka bagama I will campaign for Bobi Wine a statement bajukola notafanjala omusajja nagula kaliya yoro novo omukwano nakuteka mu laptop ngosona okukola posti bamuvabula ne bakusondera laptop 10 unako ku bakazi abadde ne ku kasente ku Facebook basobola okuterewo bukadde nga 10 kasipasio kako ebitima nibo byambula ne laptop bana abasajja bajoga bonna nze mukama ndaba se bana abasajja ndabalabirawo olonyo gedde bonna nabo bwemanyi nebigenda abana biraba tebiri mu line nabidaba nze muri wachi Edisa Kenzo yazema akantu ako statement kabinyo bale katereza ndi nyamu campaigning ira kabinyo ku Bobi Wine ngo ina kyotunda e Uganda
wegerezanga nnyo okulimala. Ku Bobi Wine ng'olina ky'otunda weegendereza nnyo okulimala. Era bu statement obuyonjayonja nnyo mangu. Bamukubira bukubi essimu mbwani akogeddeko mbw'olimba alina following mbw'azijambo simanyi bazidoctroninga. Simanyi bazi doctrine ndiwe bakiyita mubazigula. Simanyi mbotekamu 10 nga zino zibeerako okubirako 10 zino ezirinyira zinnaazo. Mbwiramu simanyi ziba followers ezibanga enseera n'ensajja. Mbuzerinyira enkera nezo ofunamu nnyingi mboteka 10. Bobi Wine komunyumiza ezo following z'okwerinyira ebyo biwulira dda. Mbotute following buno butono butwale kumpanga simanyi mbwenkera bukere simanyi buzerinyira embuziza. Kati Bobi Wine bakyamunyumiza ezo following simanyi z'okwerinyira. Muzimerukanga buti kwa bubale nkero osanga bwayiye. Tobi. Gwe. Abasajja bano balimba nnyo. Mukomeo baganda bange tubamisinga mudde ku kituufu. Musobole okweyagala. Mwakolanga bemukolanga ne mumabala muyingira ne kati mutya abantu. Mutira ddala abantu. Anangambye mbashidukirinde kamera. Should I clean the camera? No, camera is not clean. What are you doing? Atera mwegezi wano nakakodi akalala. Omusajja bwita Kazibwe Bashiri, mwagala nnyo Basibwe Bashiri munnamawulire alimedde ku mazima. Kazibwe Bashiri munnamawulire alimedde ku mazima mwagalira ddala nnyo Yolema namakulu ajastaakira kuba kyakitasi kubeera nga ateeka kabina ku balukoni nga simanyi mugundi adda kulimpu nga era tungamba naye n'abalema namakula. Owa Bobi Wine okiri ku macho omugambe mboli alina following z'okwerinyira. Mbwe namumanyize namba simanyi mboteka mo simanyi $10 mbwe namba zerinyira. Following is erinyira. Mbwina following naye mbwe ate simanyi zerinyira. Oteekamu 10. Simanyi mbwe neziwera. Mbwe simanyi neziwera. Mbwati bali Abatanzania abazirwani nga bamanyi mbwe simanyi zifekinga. Mbwe neziwera. Mnogenda mu Diamond simanyi n'oteekako ko nayo n'olinyira yokko. Neziwera waliwo naye abamponi nze mbagenda kuntwala mu coach. Kazibwe Bashiri mwagala nnyo munnamawulire. Kirungi nnyo tulina munnamawulire pulezidenti w'amawulire wa Uja. Ng'alimedde ku kituufu. Kazibwe Bashiri mukwagala nnyo omusajja mmwe ekitiibwa. Mmwe ekitiibwa. Diversion zitandisimbwa Abitex alese ebintu tembiwa people pay them no mind. Si papa pay them no mind. Bena ngabija pay them no mind. Notuli omukazi akaba ina alinga omulambo. Mbaluli ebibozi bene si papa pay them no mind. Tembiwa matwe ebyo diversion. Abitex bamo twalali amanyi wa amaanyi nnyo nga atubeze ebbanga nassa Bobi Wine obwavu ngategeka ebivulu byebusaabala kumbe bamusasudde ate abistopinga mulowooza afiiriddwa se kumbe tafiiriddwa nga bo baba batemedde dda nassa omwana w'abandi obwavu oyo Abitex byazaazannyanga omulimu gwe jasi kubega musajja kamusinguza kamazi kakwata obulone kagwa ku mulambo gwa kafeero ne kabba ekikoofiira tomize ebyo bimufakafaka manze mba kubekone kati akavubuka kusigana kakubadde mmoloka ako mekagongo balira Abitex yasooka okulinyira stroke n'amuteekako ebisiraani soka lyafunya yalezeemu okubeera Abitex yasooka okuzaala kulinyira stroke bano basiza tebalina zina stroke oyo Abitex n'amweyambulirako
emizimu gyajja mu kafeero eyo kusazo tuswaka bamugobye mu nyumba akoze Mukama Katonda wa Isirayiri kayina ebisirani akasajja omukufu ne kagubba ogwa golodi Mama Fina mwali mwana mugamba mupenge omukazi omuswaza mumulaba nyizo okuswaza omukazi omukulu ngoyo mumuswaza ntoyena muswaza kikyenda kule kyali awo kimuswaza mulaba kyekola obusolosolo ku TV nga bulizibwa diversion zina muswaza ku kikyenda muswaza ennyo yajja Ronaldo banasanyuka nnyo na juice nazina amazina ge twalina ku live ne neti kwati penga ayononyo omukazi ekitibwa akyambuludde omanyi filimu oyo zazi bamuzanyisa kati ezo na filimu embaga ebifaananyi habitex bakyongeeyo diversion kazi wa bitiibwa zinnakola ki zinnakola ki tuli mu nsinga bavuka balina ebirooto tubalina okubeera nga mulina ebirooto ebisinga n'okugomba nti kati zanya nnyo okulaba Kalifaagana ganga alina ennyimba nikoze bawe zikidi abo nezibweta musajja mukulu ngali asiga Tutex ni gwataddemu sente zenti agenda kujja mu sente nga wizikizibayita fresh daddy kati fresh daddy musajja wa teri agenda kusira gu Khalifa sente yagwa bebo mbamulira omuntu anayipanga ku Bobi Wine wano musaaga tujja kudambuli omu of course naye Zimbabwe Museveni ne wakuwe kutiya yesente nagamba genda masanganzira okunamira Bobi Wine nga ayitawo genda weekolewa ebyokola newonozanya sex tape newanava omukazi kugamba nti Bobi Wine yankwata oba yansiiga kino oba yankola bwati mbisira bebedde tewali kigenda kusuula Bobi Wine kino nkiba buli akabeere mukazi first of all kalifa yatuuka okubeera MP tebakyasobolera kuddala kati mukazi enda kwenda ku Bobi Wine ate kibayita abakazi ate emmere ate emyenge ate ebiduula ate ab'MP banne ate abayimbi ate abafamire ye ate ali mu kutya njagala omukazi saawa zina yeefuna nti mukazi nnyo nkubire Bobi Wine ekigo saawa zino kati tugambe mbona akuggyemu empale naye bw'olibeerayo oliba ogukubye munda maki kitegeeza kati saawa zino the only man to fuck nobiranga okubye golden jackpot nabata kuwadde 10 kizingobi wallahi yato ina kutawaza wiki namba sina kindi omwezi era ofuna mfunyi Jessica Gwen okwata bwadde weisa mu mugo nokateka mu ndabirwamu nokakuba ku stapuli nowanika ko nongolivu ngobi okwata akakuli nokesabulayo bwoti nokateka mu frame ng'ekifaananyi kosanguza wano n'abazzukulu balikana bakonti ako mama ke yeeyisaayo nge bagamba naalongo weyise akeeyo wejjwi akantu kannuma akanjiijiira tebannange engobi yanjiijiira taliiyo gwetandika naye gwali naye imaama w'abaana toyina nako kati saawa zo ne wajjayo omukazi yebaka ku Bobi Wine oba ogukubye embula naye otaddamu kulya kino nkikubuulira ku kino kyaliko asinga kino kyaliko kino kyeyafuuka ali mujjamu empala libeera w'amaanyi naye nkibabuulira kati ate era ali ku kituufu yo yamukola maama Solomoni yabeera kuli ku malidaadi n'agamba kino ze nkibabuulira ne wajjayo omukazi saawa zino Bobi Wine yeebuuzaako munne agezaako okwenda kuba Bobi Wine ayimanyi what is at stake omukwata sex tape akatambi omulikodinga accusations ogamba nti non-rapinze kuba abakazi politician bakozesa nnyo abakazi n'obutwa bayita nnyo mu bintu bayita abakyala bayita nnyo omukazi okujja mu inbox yange enda saawa zino okusinga bakawuboy ntiira ddala abakazi era eddoboozi ly'omukazi lintiisiza ddala nze naye nze gambe ne wajjawo saawa zino omukazi na Bobi Wine nogambe bw'afunye oluyontayonta bw'akukwatangamu n'akutipukiramu muganda nti totawaaza obulomweyo kyange egi kwata akagoyo gire bwoto kateke ne fugundo gabe wana bazu wana bali kasaba konto yali ngobe yakalakata jjajja asangika kati mpa kifana jinga ali mubala mpa kifana jinga ali mubala bala ati ojagenda magenda kula yoche
gwe mpaye ekifaananyi nga waliwo amuguza ebbaala amuguza sigala amuguza enjaga mujje yo sawa zina ayinza ogimuguza gwe mpaye yo kaisaza ayinza omuguza omusokoto gw'enjaga oba omuguza simanyi gwe bayita sigala mujje yo sawa zino ekifaananyi kivume nti ono yamuguza bbira lugende mpola bbira si kikyamu okunywa bbira si kikyamu so kiri mpaye ekifaananyi kasaaza enkuba Bobi Wine asalako enviiri nga anywa bbira mbaye ekifaananyi saa zino kijjeyo nga Bobi Wine akutte just bbira eyo yensonga ki Bobi Wine walaba ebintu nga bino mbu waliwo ayogedde mu alina simanyi million views ez'okwerinnyira ze balinnyira enninnyire million viewership which I mean for the following which was incubated zakeera bukezi ne bazibikanga amagi ne zimerukanga obutiko ebyo abirabira ddala nga layisi era ze ng'omwagizi wange obi era bw'ogiramu ereeteeka enkulabanga gasiya bwe tuli mu Council of Flats mujje mutukube tugenda kuddayo ekagula ennyumba ez'akabeyo musera gwa Kyagulanyi olwo agambye yakoma mu 2018 ogenda mu bbala ku birthday ndaga ebbala gyakyalamu ebbala ejja kuba ya mukisa tudde ndaga amusemberedde anywa sigala ekifaananyi kifulume bufulumi just ku media nga lwo gwasemberedde emupya oyo ye akutte sigala Bobi Wine akutte kale just amusemberedde nga akumye siga simunyo gwa sigala kijja eyo kijja eyo awadde abantu emirimu okimanyi mulimu n'agera ku makya okufuma Bobi Wine alowooza mbu ekikimufudde sita omanyi nze nakula manyi disability nti olina kuba nga wagongobala no kyebaita disability kiba kyawukana obulemu bungi nyo omuntu ayinza okuba nga alina ensimbu ng'ezo obunabo obuli invisible omuntu asobola okubeera nga alina tugambe obulemu ku bwongo tosobola kulaba disability ekitegeeza nti olina kulaba muntu nga yeekulula kati mulimu omuntu ayinza okuba nga alina obulemu ku bwongo ensajja alina ddala obulemu ku bwongo guy is really disabled mentally disabled omuzungu tukiyita mu luzungu okera ku makya nowooza nti gwe bwokera ku makya nonafuya Bobi Wine kikufuula star kankubuulire balance bagita mental disability gwobeera mu eco owaina n'environment olowooza nti you're being celebrated okukola ekyo waliwo ebintu byendaba abantu nga bikola kuba bino nabikola nga nkola bu video bwange edda penge dda nkuleka kubayimbi I used to think ekinfula wakabi but I got this name by default then I had to switch nenkola ebizimba eggwanga nenzira mbya ogera motivating abantu nyingire ebyobufuzi never just okubeeraawo nga nkozesa weakness z'abantu ebiseera ebisinga okuba nga nze ne branding kuba the end of the day era tolina legacy gyoleka until today nenamala ku switchinga kiti neebuusa naye tulina era abantu genda kugamba nti omuntu wakira ku makya n'akira ku makya n'aggulawo sho nga anafuya Bobi Wine buli waasanze afunamu ekintu ekirowooza nti star okuba nti ye force eringa etiisa abantu abalumwa abakuŋŋaanye nga balina ebigendererwa beetaaga enkyukakyuka n'abanga abaŋoŋŋa oba nga bayisaamu amaaso naye nga naye ali suppose kuba mu bo naye olw'okuba nti alina some selfish ambitions alina byayagala okutuuke ng'omuntu yenna abana ebyaba ayagala okutuukako which is okay omuntu oyo ajja kutuuka ekiseera alowooze nti mujuwa kati ngenda kukubuulira kino nga jjajja w'ebintu bino era ngenda kukubuulira yenna ali eyo nga nze akoledde bino ebintu ebbanga nafuyizza mpromotinze nkakkanyiza mpumbyebumbye era ntangaazizza ensonga ku internet ku naye nakubuulira ekintu kimu kyenjize
nti byonna bitukola mu nsi wano mu duniya mu buli kye tukola mu nsi oba oli musamize oba oli buloga musambi wa mupiira weetaaga abantu weetaaga kye bayita amaanyi n'obuwagizi bw'abantu mu kyokola waliwo abantu betufuna nga bakubeerawo tudde tebajja kubeerawo nkeera sandibadde wano singa nafuna baatudde bwe nafuna mu 2010 tebandibadde nga bantambuza paka 220 osooka kwekuba mu ttooki kye bayita self evaluation wetunda muno ogamba naye ku kyenkola kino nfunamu ki ye impact gye ngenda okukola nsobola otya okubeera nga nfuuka omuntu empagiruwaga abantu muliko abantu 10 singa mwebasedde naye olwo asobola okujja n'okubaweza alina kuvuma Bobi Wine navuma natuye nakola ki neze gya sinja kujja mbagaye baganda bange nzi abantu mumpa akadde ate nga sina gwengulira bizi lwaki. This is what I want other bloggers to know. Nti osobola okukola ekintu kyonna n'okanga ensi, but for how long can you maintain it? Muganda wange GNL Zamba namugamba you will always be the best hip hop artist, but I cannot underestimate Gravity for his consistency. What about day? Erota lusijja dwenyigamu ndala mumpulirize. Namugambo ojja kusigala oli w'amaanyi GNL Zamba. Nesigenda serious abafollowa kubagamba nti Gravity consistency y'emyaka gy'abaddewo ng'akikuba oba akuba byakisiru ng'asobola okujjuza lugogo nti oyo omusajja musiru ate aba muzibu nnyo aba mulala. Okitegeera? So baganda bagenda bagamba buli kye mukola kyonna mwetaaga amaanyi g'abantu. Buli bw'olaba nga amaanyi g'abantu gagenda gasasika, you're doing something wrong. Obe manya wache wali wachifuka by default chali mujajja mu nsobi abantu bamala kubuka nti kishamu ne besembezanya. So tuwala akadde obeerenga weetiriza omanya nti kino nabaganda omude bakuwa sente mmeka waliwo omuntu gwetasobola kuwangula. First of all nga toli muliki ye, secondly tolina kugenda kukyusa muwagizi we ujja chokola baze sasa yanyo n'abantu abogera ku radio. Radio yene nawe yawukana benazo n'otangaza mukuru kuba bino binsi. Nti fe tulina omukisa ndi twogera tulaba n'abatulaba. Net waliwo edda nga ziredi tosobola kulaba frequency nti oba kuliko abantu benkana we bati tosobola kumanya oba weyogeza wekka. Naye otuuka ekiseera nga mukatonda mu ggulu abantu balinga abakulaba kaliko nga 3 oba 5. Naye era otuuka okega nga mulinga ina kyo sense weyogeza wekka nga abantu bakulaba nenga olaba tolina kyobagamba kiri awo kikulu nenga tebajja kukkirikinga bakulabe naye tolina kyobagamba kikulu. You don't impact anything in their lives. Osegera muganda kyova maze nsiba mugamba nnyinaze baganda bange mwenna abali eyo byonna mubikole. But waliwo akaseera kagenda okutuuka kwa buli kintu kyonna kibeera mu ratings bagamba onasamba omupiira baba tova samba omupiira nate sola mugezageza ku Pavelo Nedved ate ba Pavelo Nedved baliwo kwaliwo bazisimanyi ba tugambe ba Sebastian Veroni ate midfield ebiseera ebyabeeranga waliwo ebintu ebijja naye era ku nkomera sine bajja kugamba nti naye ate walingayo balidondo. Kati buli kintu kyonna kibeera mu ratings nti ujja kukikola mwenna mubeerawo ng'omuyeye ne ratings ojja ginoonya mu mutima gwe bootuli wako ogambe naye waliwo ekikyamu ekiriwo. Waliwo ekikyamu ekiriwo. So baganda bange buli kimu kyotukola twetaaga abantu. Era nze nsuubira singa bwe nkyabadde akola kitaawo kituufu singa tekiwali akimu. Waliwo omusajja yajja wano muba MP obwasembayo bamuyitanga Mabrizi. Lero njogedde ne Mabrizi eyesimba kulonda kwedda wetanga Uncle Mabrizi mujjuke Mabrizi esimba kuba president mu presidential campaign. Lero njogeddeko ne Uncle Mabrizi nga mubuuze oba anadda. Mabrizi yalinga ku stera kubona gwa Michael bamwawo kaddiro kalulu kali akajja agende ng'akyankalanya abayaye mbusimene yesimye ko Mabrizi yalinga wa ku stera awo kusera munanjuli Mabrizi yabirenga muyewo ku stera
Babrizzi ngeno kuddamu okumulaba mu yesimba mu kalulu ate obulu opposition ebiseera bya Besigye we yesimbawo kati bwetunuulira Babrizzi embeera gy'alimu esaazi zonna teyeeyagaza naye musibe yakozesebwa nako era agenda kufa agamba nti yesimbawo nga pulezidenti ne Babrizzi gwe mmente kyalina 100 yadde talina nakyalina naye baamutwala mu State House we bba Babrizzi najja ssebo najja mu presidential campaign as in presidential aspire natia mabirizo yeyitanga Babrizzi Museveni asobola okuwa posti yonna asobola okuwa basobola okupaatiika ewantu wonna but they will not love you tebajja kukwagala lwaki mugundi yaabwe bali bakola akasaako kaabwe tewali namu tosobola balina ekintu kyabwe ngeri bakiruka nze ati this time sinsobola kubeera nga nze omuntu gwongamba mugenda kunsuubiza okugula emmotoka nga nebula nsobola okugya emmotoka kulonda negipakira nengitimba Uganda nekiwagala ku konteina mukulu wange naavuga oba omuntu era naavuga n'abajooga naye nzija okukibanja mpola nga nsasula ani agenda okungoba embasi zina bujja ngenda mukono fogere nsobola okukola gaziba kyakati tubala ebintu n'abavubuka ekisinza otutumalamu ati kubeera n'ebirooto bitono nnyo nti oli ajja kukugulira essaati empya ovume Bobi Wine nti simanyi mbu bakuwadde ssente ogule essaati empya ogule Bobi ovule essaati empya ng'omusajja alwanirira change buli muntu osobola okubeera ng'asobola okwaffordinga essaati seemu bbiri keterina agenda zikulangira Balamu agulira akatogo ovume Bobi Wine enkiira King Michael njagulidde emmere muli ku luwombo muvuubika nti emmere ng'omanya abalimi abali e Masaka Bobi Wine bali mu kulwanirira nti buli muntu asobola okubeera ng'asobola okuba n'emmere ati mu lujja olulwi ekirese kyokyo nzina tuba naye ndaba abavubuka ng'ebirooto byabwe si bye byange ente bbiri natulesera naye ndaba ebirooto byange nga si birooto by'abavubuka nga si bye byange nga bo tisi bafundako n'akatono beetaga kahype kaawo tibeetaga kahype ka lubeerera omuntu nakugamba mbu njagala ente nakukwata kamera nagamba yogera nti ente nzifunye mukati yino gye waafunye mwana ente bbiri naye nga wavuga ku saafu ya worth millions nga 2 wakuba kuzihiti songo mwana akawunga omusajja n'akuwa akawunga ovuma omukulembeze alwanirira embeera gy'osobola ateekewo embeera ng'osobola okubeera ng'osobola okwaffordinga akawunga ne bakuwa akawunga laputopu mubagulidde essaati bakupangisa ennyumba lasita mwana ate ekisinga okummalamu amaanyi mwana bw'osangako muva Bulaaya mwana ng'alibaddeko exposed mwana n'agenda ku bbeeyi y'omwido gamba Mukama Katonda wa Isirayiri kiki kino kamera obeewaabo abantu abamu tebafuna ku chance ebira mu kamera abamu baziyingiddemu kamera eno naye nenge gyeteekamu abantu basayiga okutunulamu kamera nga wanda kyawanda abasajja babeera nga bo bakusindika gobeere mu kamera bosfisa bakuwayo 10 nzigenda mu kamera ogera kino gamba essaati bagulidde mbu essaati baganda abantu waliwo essaati eweza $2 e Uganda mu dduuka ki eri essaati za mutwalo gumu kanaana kibijojjolo mitwalo 2 businiike Uganda bwa mitwalo 5 mitwalo 10 omuntu abaddeyo kati gwabe musini obusobola okwambala engatto ya 10 gye mitwalo nga 9 oba tugambe ya 13 miliyoni nga kugamba waliwo zewe ebintu ebintu ngamba naye oba mwana nze Bobi Wine has exposed the people nente n'okutya nze nente n'okutya nengamba mwana olaba Charlie bw'oli ogamba nti ono Charlie neemulomu Katonda mugulu this guy deserved better ng'omusajja yeemazeemu mulayise omwerere ogamba ono omusajja ebigendererwa bye byali just bitono weebiti kwaffe ebimu tubikiwi kuba banze waliko tebigendererwa bimu bye natuukako ng'okwogera n'abantu nze abakulu abasinga byonna ebyo mbikoze but that is hard work
naye osanga omuntu ng'akantu akatono akawulira nogamba me mwana tuli ku kikuno nabagambye tugenda kufunamu ne Benanza jabba Benanza jakumbulira olunaku lwana abakuba mu weekend era Benanza bantumye sebo nkubuulire nerabira okwankuba obubaka bonga polisi dulimu waba wa Messi Music yabanyumira nnyo n'abantu bantumye bangambye okolenga video emu nebegenzeeko essaawa 6 tokola live video 2 so tokola video nevaayo baagala okola essaawa 2 video emu obo batutte essaawa 3 kirinya mutikka paka video bigwako baagala video emu olw'ensonga ebangwiro sharing osingo sharinga video 2 sebe ekyo nekyo nasoma mu comment bagamba nti okuba nnyo music w'abanyampi Benanzo era Benanzo kankulopere sebo music w'abanyampi abo tumanyi obadde DJ mirundi mingi ne tubadde twagala ekintu kyaffe kibere nnyo politika ate era naffe waki tukuba abayimbi batalina kye bongera ku struggle Benanza tufunemu naffe kasengejja sigambe mbo bakola boki kola bo simanyize bya DJ obinsinga ne bofuna kukadde muganda wange abamu tubasengejje baddeke bali lwaki abantu bawamira platform yaffe ngibene kye bayinza kwongera ku tafali lya Kyagulanyi unasoma ku comment nga bambagamba musajja akuba bulungi ekyuma ne mulimu simanyi music w'abanyampi ate naffe muganda wange katete kine byo atuse muganda wange ku Kyagulanyi muganda wange kyafu okimanyi tutoba ffenna nawe Benanzo newankolikado bayisaayo bali naye wano tuyisewo just ba struggle n'obuyimbayimba tiso okuba music w'abakyala kwanza nyumira nnyo okubeera nga abakyala tuba empowering njala nnyo abakazi era abakazi benyumira mu politics mbaagala nnyo tube kuba music w'abakazi tusumize ebitonde ebika Uganda Kasita Kalo Kasita ngambe olina kkojja ng'oyisaamu Kalo Kasita naye abasajja abasobola oyimirira ne bayingira mu politics batudde nga tuyisamu music baabo babeera olina okuyiga omutima ogulumya Benanzo muganda wange abasajja tuba nakisa bakamiri baganda baffe okubira ddala zizi yayimbanga zimoto leero tokuba valuvalu okuba lulinga abalangira ati amafuta gagize moto lwokuba atani abayaluyimba bebe kulu manyo omwagala nnyo waki okuba olimba bebe kulu lwale buboza ndwaine kuba lulira yasooka okuba lulinga gamba ebikundi byogibe uyabiro bebe istole wabe mujjeeyo nga bali ku kitovu waki okuba kusikusi abasajja balabise lasita abasajja balabise tebajja kunyumira kubamu epasi mu mayenvu mululu abadde atya Benanzo olina okuyigawo fitina Benanzo mwana efe kitu Benanzo tuli serious mwana ese tulaba kyetukola mugane ulaba tufaana bulungi nga tuli ku mawanga obusungu tulina bungi mwana buzindegomba okubeera mu gavana obusungu usanga ndiddeyo nga bagiggala obusungu nina bungi gwe kuba tantalantanta tokuba kusikusi abasajja tubalabise Ronald Mayinja wakusiira akayimba ku bakali Afrika bamutunzi bw'okuba ng'okubamu artist bashiba nze wabakazi sirina buzibu kasi okuba basindi kuba naye omusajja Asani Nduga ebintu bizibu ate anoonya ki ewabbala mulabise obuyimba obumanyi obwa volongote bwonna kuba mukana wange ndiisa musuuza ajja kuzita naye wabanga yakayimba ate munne rasita abaana balina obuyimba rasita bunonje era buli muyinsajja bannange buli alina akayimba kasooka kaweereza DJ Benanzo abaana gye bali babitone bambi bakubye ebiyimba bya kitwago bingi yanga mbula alina akayimba kasooka ke nalabi teri amuzannya ate ffe tetulabwe mu platform Benanzo ani agenda obubazannyira ffe tububazannyi Oraga DJ Benanzo ali soft. Tali nya soft naye. Ayina principles ng'omuntu yenna tosobola kumuyigiza kyakuba. Tojja balina zikiza bwe bakozesanga ba DJ okugatirira ennyimba ezo sebo. Tokwatira akafeero olugatanira simanyo ne yani kabako. Era biba tebikwata. Balina engeri gye DJ ng'ebyo sibitegeera. Baganda bekamberekereze mwambadde kadde. Benanzo jabba buli waddamu okubawa osubira nja kuddamu okubawa ku live eno Saturday awo kumakya so Benanzo yo abali kuno
musindikire nyimba za struggle obuyimba obuli omwoyo oldies ngeze zedda z'abasajja basse badduka baakubanga akale magana munkola oli bamuliga lego yamera basisira tudzemu tubirabi nyimba nno gye ziri bwokola ku research Bobi Wine ebibuuzo tulina okubeera muhaadi muganda wange owulira waliwandeetera tulina okubeera muhaadi naye anamugambira tasooka kunkubira ssimu ndi busy alaba nti ndi busy da. Yoringa de sen, jag får fortfarande på blogg, jag bloggar, give me call sen. Okay. All right. Mukundetera naye banda inkamberekereze baganda bange mbagala nnyo mwenna. Yenga mukitegedde akabonero Bobi Wine ngobi yabuzaabuza. Tom Love nkwagala nnyo Rasta. Watching from Australia. Akumata kumira mpira baganda bange. Abanyambi bakumi. Badiri bagaye mveli bwa platform. Gotoba kagwa mwimbi musabo limba lwa struggle. Wafazali we kubire mwezi aliriwe. No musabo ne bade ndabali wa Benanzo na ye muyimbi. Kuba mwezi amudabaniwo. If necessary. Hazite tomu platform mudabaniwo. Hadda omuleta akubera iva abakuba aboche. Uyo mwana wa fomu duso muyimba ye muyimbira. Abawera iva abakuba. Paka bana akuwe nyimba zanageno kuvuna ntokubira yimba lwana. Akuwadde mme. Aya basi banange mwina mbagala nyakaboni okekano anko ngobi saka basi njwawo komawo kale nja kudda mu wiki eno nga kulwoku encha sijja kudda nja kudda kulwokusa encha Benanza jja batwala encha Benanza jja batwala nja kujja kulwokusa nja kujja kulwokusa emisana ekireka kya abantu bebas isawa mmeka ninga mulemedde ku mazima Mukama bawo mukisa